nga omulaba era still omulundi omulala ne tumufollowing omwami ono era ng'agenda mu kulya okiwulira n'akola kyekintu kyekimu ku waitress omulala ate mulaba nfuna so akazaako yakayina okitegeera tugenda maaso n'okulondola omwami kwegamba bambi entambula ze ez'emisana zaali clean okiwulira ng'agenda bugenzi ku mulimu kukola nakiggwa ku mulimu kukola ng'adda waka nfuna naye omwami ono lumu tumufolowinga okiwulira so olunaku olumu tulondoola omwami wo tumufolowinga okutuusa ku kampasi emu okiwulira era yavuga bulungi nnyo emmotoka ye n'apaakinga n'alaga nti alina gw'alinda okiwulira era waayitawo akabanga katono nnyo ne wabaawo omuntu omuwala omwajja ng'alina omuwala omulala gw'ali naye batandika investigations zaffe ez'okulondoola omwami ono era olunaku olwo abaana abawala ababiri baalabibwako nga bajja ku mmotoka omwami ono gye yali avuga we yali apaakinze butereevu era omwami n'ava bulungi nnyo emmotoka n'ajja n'abagulira naye nga tetutegeera kigenda mu maaso lwansonga abaana bano abawala baali bawala bato tebaali bantu bakulu naye ng'ate omwami emyaka gy'alimu gyali gy'abantu bakulu nno ddala era bw'atyo yabayingiza bulungi nnyo mu mmotoka n'omwami ono n'akwatako n'abayambako naggalawo oluggi lw'emmotoka ne yeetooloola n'agenda asobole okwejjawo bwe batyo omwami yavuga emmotoka naffe ne tulondoola ne tukola okulondoola kwaffe ne tukola investigation zaffe nga buli wamu we badda tutuukawo bulungi nnyo naye ng'omwami tayinza na kukisuubiriza nti waliwo abafollowinga nti oba omukyala yamuteekako abaakalondozi bamulondoole era bwe batyo baakwata ekkubo ne bagenda omusajja nakwete kunda akola ki ngavaawo mu kubagoberera tubasanga tubagoberera bagenda ku gundi kulogi era ndowooza olaba ane ne bavuga emmotoka yaabwe bulungi nnyo okutuusa ku logi okiwulira olwo tutandise okufuna kati akanyebwa kaffe katandise okukwatayo okitegeera naye loogi ebyali munda olunaku olwo tetwabifuna nfuna tetwabifuna tulondoola omwami tweyongerayo mu maaso n'okulondoola investigations nyingi nnyo okiwulira abakalondozi baffe bakola omulimu gwabwe nga bali ku musajja ono okiwulira tulondoola omwami simanyi naye tulondoola omwami okiwulira akima bulungi nnyo omuwala y'omu okiwulira yabuukinga loogi eno nga gyakozesa takyusa era ekyo kyatwanguyira nnyo okitegeera so olunaku ate olulala tumulondoola era n'olunaku olwo twamulondoola omwami ono yali mwami nga wakitiibwa nnyo era ng'ebiseera bye ebisinga abeera mu masuuti nga bw'ayambala oyinza okugamba bannange omwami ow'obuvunaanyizibwa ono bw'atyo yatambula mpolampola n'ayita mu bantu awo abangi nnyo nadda ate mu kafunda we yali ne twebuuza agenda kukolayo ki ku kitiibwa ky'alina okubeera nga ate ali mu kifo nga kino ffe twagenda mu maaso n'okulondoola kwaffe era yajja ayogera ku simu bulungi nnyo wabula tugenda okwetegereza ng'alina omuntu omu gw'ayogera naye nga ye mwana muwala era bw'oyetegereza obulungi nnyo yali omwana omuwala oli bwe yali akimye ku kampasi ekiro bw'atyo bajja butereevu ate mu loogi eno bajja bulungi nnyo era kwe kukizuula nti abantu bano ababiri beeyagala bwe batyo ne batandikirawo omukwano gwabwe kwegamba nga bwe yali amulindiridde omukyala ng'alindiridde omwami ng'amwesunga bwesunzi lwansonga bwe batuuka mu loogi batandikirawo ate okukola omukwano gwabwe omwami ono n'ekitiibwa kye na buli kimu ne sente z'alina ate ng'ali ku mwana muwala ono era omwana omuwala teyalinamu nsonyi wadde akatono
era ne bagenda maaso omukyala n'ayambako omwami okugyamu engoye bw'atyo n'awanika ekkooti ku nkodo y'ekitanda ne bagenda maaso n'omukwano gwabwe naye ng'ate omwami ono alina omukyala w'obuvunaanyizibwa ng'aye mumulabaawo omukyala alina abaana omukyala gwe yateeka mu kyalo yes yamuzimbira ennyumba mu kyalo naye nga n'ennyumba yennyininyini tennaggwa kyokka ng'ali eno ne mwana muwala akyasoma ku campus ng'omwami ono talinaamu nsonyi wadde akatono bwe kati era yagenda mu maaso n'omukwano gwe n'okuromansinga n'omwana muwala ono era omwana muwala yajjamu bulungi nnyo essaati y'omwami n'amusumula bulungi nnyo amapeesa ng'essanyu ppitirivu eriri awo ng'omukwano mungi nnyo nnyo oguli awo bwe batyo nkugambye ebyagenda mu maaso ekiro ekyo nze naawe Mwami emese mwami nawe emese mwami sokoko kuba emese mwami emese mwami nawe emese kwe kutegeera nti omwami wo omuwala bulijjo gwakima ku campus student amwagala amukozesa nfuna abantu bano kankubuulire baasisinkananga nnyo mu loogi y'emu omukwano gw'abantu bana babiri gwagendera ddala mu maaso lwansonga baabeeranga bombi mu loogi y'emu buli ssaawa naye omwami waalina akazeke twalaba ate later on ng'ovudde ku kyobwenzi ng'ovudde ku kyokwana alina akazeke yafunanga awo twakamanya luvannyuma mbuuza otya olunaku olumu tulondoola omwami era agenda muki muloogi n'omwana muwala onfuna mu kufuna conversation eyali muloogi omwami ng'abuuza mukwano gw'oli yaddawa gemaloboozi ge twafuna yaddawa nga takyalabika ko omuwala obadde omwagala naye muyite ku mulundi guno era abantu bano baasisinkana bulungi nnyo mu loogi y'emu mu kifo kyekimu sijja kyatuukiriza mannya naye ng'ate ensinkana yaabwe yalinga buli wiiki at least nga bamiitingamu emirundi ebiri oba esatu era bw'atyo omukyala nga bulijjo yayambako omwami ku olwo n'amuwane ku masaagi ng'omwami ono talinaamu nsonyi wadde akatono bwe kati nga laavu gye balina nnyingi nnyo 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 naye nga bakugambye nti waliwo ate ebigambo ate ebyenjawulo bye baali boogera olunaku olwo kubanga twateekayo obuma bwaffe obw'amaloboozi era nga bukwata buli kimu ekyali kigenda mu maaso buli kigambo ekyali kyogerebwa mu loogi eno nga tukiwulira bulungi nnyo era yabuuza mwana muwala ono ku muwala omu gwe yali atambula naye nga bwe yali abuze wuliriza ebigambo bino bw'atyo omwana omuwala ono yakuba essimu bulungi nnyo n'akubira mwana muwala Lilian gwe baali beetaaga jangu transport ogamusanga jangu okiwulira nkimanyi kitiisa tulinde tulabe ate ki ekyaddako omuwala teyali mubi ng'akwata ssimu akuba so wayitawo akabanga katono nnyo muntu ono omuwala gwe baali bakubidde essimu ng'ajja bwe weetegereza obulungi kankudizeeko emabega wano we baagendera out ye muwala y'omu gwe baali naye be bawala bano ababiri ba mukwano
Nfuna. Era omwami w'okuyita omuwala oli okubuuza ku muwala oli. Twakizuula ku olwo nti omwami ono akozesa abawala bano babiri. Salongo. Akozesa abawala bano babiri. Ndowooza olabira ono bwe yajja ne batandika nga bw'omanyi abo. Wayitawo akaseera oba akabanga kaali katono ddala omuntu omu n'akonkona ku luggi ne twebuuza ate ani oyo. Bw'atyo mwana muwala ono yayimuka bulungi nnyo mukwano mungi n'awana omwami Pek n'agenda alabe ani akonkonye oba alowooza oba yali omukozi wa logi. Ne tulindirira tulabe ani yali atuuse mu kaseera ako. Omwami ng'ali eri ku buliri awujjadde alindirira omwana muwala akomewo ate abeeko kyamutuusaako. Omwana ye yagenda eri n'alwayokko era yabeerayokko akabanga akawera nga omukulu ono ali mu buliri nkugambye ng'awujjadde yenna emirembe ng'alina mingi nnyo. Kumbe eyali atuuse mu kaseera ako ye mukwano gwa mwana muwala oli. Omuwala gwatambula naye abantu bano baali bamukwano nnyo era bwe yatuuka nga kiragira ddala nti yali amumanyi bulungi nnyo ng'omwami ono aludde okulaba mwana muwala ono naye ebikolwa ebyakola byali byewuunyisa nga kiringanga ate ekiraga nti abantu bano abaagala bombi era abakozesa bombi lwa nsonga engeri gye yali akwatamu mwana muwala ono mukwano gw'oli ate muganzi we yali yanjawulo nnyo. Ate information gye nafuna ku bawala bano nti bamalaya ng'oggyeko kuba ba students wabula beetunda. Kale bannaye laba embwa eno eri ku bamalaya. Tukyagenda ddala maaso ne investigations zaffe ago gakyali mabaga bingi nnyo ate eby'enkyakuleetera kubikwatagana n'omwami oyo entambula ze zonna zaali zitya mumulabe mwami wavunaanyizibwa akosa n'omukyala we mukyala wavunaanyizibwa naye ate ebintu byakola si birungi nnyo naye kampumulemuko onkole ku nsimbi bwekomawo tuyongere mu maaso ne programu yaffe. Program Kalondozi ku ABS television na gavumenti tulondoola abantu ab'ekika ekyenjawulo. So gwe wennyanga wandyagadde okulondoola omwami wo oba omwana wo oba mukyala wo oli bweru tusobola okukolako ne oba ng'oli mu nsi zeeyo ez'ebweru jangu buziwanira ku ABS television bw'oba tosobodde funa omuntu gw'osindika oba osobola okuba essimu ffe ne tujja w'obeera oli ne tusobola okwasaganya ensonga yo then ate ne tulaba engeri gye tuyinza otambuzaamu ebintu bino ebya program Kalondozi naye nga omwami Pastor Augustine abeera ne counseling sessions ez'ekika ekyenjawulo buli lwakubiri lwakuna n'olwomukaaga jangu akukansolinge jangu akubulira ekizibu jangu akulagule omanyi ekiri mu bulamu bwo waneno ewa Pastor Augustine ekawala ku Revival Church Ministries pozi services zaffe za ku Sunday zibeera bbiri zokka ku makya n'olweggulo naye katwengere maaso ne programu yaffe Kalondozi. So abantu bano tubalabye enfunda nnyingi nnyo okiwulira ng'olwo tutegedde nti omwami abawala bano abakozesa abantu abo babiri mulogi yetya ku buliri obu bannange wulira bumu ompulira era olunaku olulala twamufollowinga yagenda bulungi nnyo ku campus n'agenda n'abalinda mu kafooke abaana abawala ku luno bajja babiri teyajja omu okiwulira bajja babiri ne bayingira emmotoka mpaka mu loogi era bwe baatuuka mu loogi ne batandika emikolo gyabwe. Bannayirengera laba embwa y'omusajja eno bannange kisiraani kale kyatuleka mu kyalo laba bye kikola. Era abantu bano we yabajja bulungi nnyo ku campus abandi bano we baali basula yabaleeta butereevu ate mu loogi eno nkugambye nga tulindirira tulabe ekiddako ku lunaku olwo era okusingira ddala yali yettanira nnyo omwana muwala oli omunene naye nga neeno agwayo era we batuuka baatandika bulungi nnyo okunyumya omwami n'abeesomerako nga bw'alina ssente nnyingi n'abeesomerako ye nga bw'alina obuwanana bw'ensimbi era bo tebagenda kuddamu kubonaabona lwa nsonga nkugambe baali bamuwa ate kyeyali yeetaaga ng'abaana bawala bakwatirira omwami bwe bamwesoolako bwe bakola batya ebintu bingi nnyo ebyali bigenda mu maaso nga bw'obirabaawo era bw'atyo omwana ono omuwala yajjanga oluvannyuma omutono oyo nkugambye ate yali akola ebintu eby'enjawulo bingi nnyo omwami nga bw'omulabaawo abantu baneeno abagattika nkugambye
ye abagattika bwe batyo olunaku olumwana ono omuwala esituka bulungi nnyo nadda ku buliri nga bwolaba ebifaananyi ebyo ebigenda mu maaso ne batandika abaana bano abawala nga tebalinamu nsonyi adde akagamba nti bannange ono omwami bawa mukwano gwange lwakuba olw'ensonga nti baali bamalaya nkugambe tekyabatwaliranga ssaawa okukwata ekkubo ne bakola omukwano eri omwami ono. Mukama Katonda daba embizzi eno bannange embwa ya Saalongo eno malaya ensajja eno tayenda ku muntu omu wabula abakozesaamu. Kale weewuunya tewali kyesimu oyo omusajja mpozi nga tamatira omusajja alinga alina akasagazo ono kisiraani mbweno tunuulira bannange byakola kale musajja kyono malaya eno nkugambe kino kyagenda mu maaso kati kyafuuka nti yali kasitoma afuuse kasitoma waabwe nabo bafuuse ki bakasitomas. Ampulira nyabo omulundi omulala olwojjukira spike zaffe mweziri mu lodge okiwulira mwezi tebagigaba ya Saalongo ku luno eno abaana abawala be bamulinda ndaba emu eyo okiwulira kubanga twamufolowinga bulungi nnyo tugenda okulaba ng'ayingira lodge.